Ampuliriza nkwaniriza mu kitabo kyaffe Pawulo kirimuttu era nga tukyali mu ssuula emmwanyi gye weesiga. Ekitundu kye twawunzise Pawulo yabadde mu kattu oluvannyuma lwa TN okumusangiriza ne Rebeka n'abateebereza okuba nga baagalana ate nga yali amanyi nti ye munne wa Pawulo. Ekitundu ekyo twakifundikidde TN awandiikidde Pawulo ebbaluwa enkambwe wabula n'asooka okwebuuza ku munne wa Pawulo Lukenge. Era twalese Lukenge amaze okukonjera Pawulo kuba kyalabise nga naye yeegwanyiza TN. Katweyongereyo n'ekitundu kyaffe eky'olwaleero era mu ssuula eno emmwanyi gye weesiga. Nga baawukanye Lukenge yaggukira wa munywanyi we Pawulo n'abimufuuwa ng'omuwala bw'ali omunyiivu. Agambye nti takyakwagala nti era si ggwe mulenzi wekka ate mbu n'okummuka tommuka. Ko munne nti okummuka kyeki? Ko Lukenge ate ekyo okibuuzaani? Nze manyi mabidde ge gammuka oba ge gatammuka, naye eby'abantu obutammuka sibimanyi olwo lulimi lwammwe. Wabula Sseruganda neewuunyiza obujoozi bw'omukazi oli kubanga avudde mu kukuvuma n'akwanika bwanisi. Ate naakuvumire muffe basajja banno, naye mu lujjodde lw'abakazi nga naawe bw'owamanyi nga nno wali Nambwere. Oba bannanga omuwala oyo wamukola ki? Ko munne nti ani? Ko Lukenge nti Nambwere, alabika nga muli kabwanango. Awo munne we yamubuuliza nti naye ddala omukazi ono TN mukolere ki? N'ekyawe ŋŋende mukube. Ko Lukenge nti ng'oyo okuba waaki, tomanyi kuwandiika? Ko Pawulo nti bwe mba mmanyi. Ko oli nti olimba naawe bulaaza. Nze mpa obuyinza nkubagira ebbaluwa onoolaba temusudde n'eddalu. Okugenda okukkakkana nga Lukenge ebbaluwa agibaze yali esoma bw'eti: TN, ebbaluwa yo ngifunye naye mwattu ogenze okulaba nga naawe osaanidde okunnyimirako. Era ddala tomanyi nti mu butuufu nze nali neefeebezza okukwagala. Era mukyala osuubira okufunayo omuntu eyeefaanaanyirizaako nange. Kale bw'omufunanga ontegeezangako ng'oyisa obubaka mu Lukenge, nange ndikwagaliza emikisa. Nze Pawulo. Ebbaluwa eno lwagwa okuwandiika, Lukenge yadduka za mbwa era yaggukira wa TN. Yagenda akungiriza nti nedda. Nze simanyanga nti abantu tebategeera. TN kwe kumubuuza nti ate kiki? Mufunyeeyo omuwala n'abayisa obubi? Ndaba mwali mulowooza nti nze mubi nzekka kemukaabe. Yali akyayongera okubaagaliza ebizibu, Lukenge kwe kusekamu ekiryazamaanyi nti abeera nno omukazi wabula ono Sseruganda Pawulo mbu nno awandiisa ebbaluwa yiino ng'akuvuma mbu tewamusaanira, mbu noonya abalala, leero alinga omugwi w'eddalu. Alowooza ggwe ogenda okunoonya abalala oba be bagenda okukunoonya. Ye banaakunoonya nga nze mubi munno ntunulawa. Ko TN nti oba naawe onoonya bayonka. Wabula Katonda amponyeza omusajja oyo, si ye mwavulunkupe, si ye yeepanka, si ye kalittima, si ye atunula ng'omutemu, muwonye. Abaganda baalugera dda nti omukwano masavu ogalya gakyayokya, nti ate ekikwanguyira naawe okyanguyira, empogola weeyasiza w'ogisusira. Era kino Lukenge yali akimanyi bulungi. Yali takkiririza mu nniindirize eyamezza Ssemitego. Bw'atyo ng'amaze okupasula mukyala TN, omukwano gwagenda mu maaso nga bugolo. Era Lukenge yasaba TN okumuggya mu masiga. Baateese okugenda mu bakulu. Mu ngeri eya bulijjo Lukenge yandibadde asaba Pawulo okumuwerekerako, naye olw'ensonga ye kennyini ze yali yeemanyidde munda, muneemunywanyiiwo ono teyamutegeezaako. Era abantu abaamuwerekerako yabawakankula bunaayira bwa kibuga. Kyokka byo ebyobuko byagenda bulungi
wabula mpozi senga Perepeetwa abangi gwe baali baakazaako Muzeeyi Peetwa ye yali ayagala ebigambo okubyonoona. Nga wayise eddakiika ezitawoza na kyayi ng'abagenyi bamaze okwanirizibwa, Muzeeyi Peetwa yakomawo mu ddiiro awaali abagenyi n'afukamira bulungi n'alamusa Lukenge omulundi ogwokubiri. Bwe yamala okumubuuza, Muzeeyi ne yeddaabiriza nga bw'agamba Lukenge nti, "Yii munnaffe kulikayo emitala w'amayanja. Omuwala yatubuulira n'atutegeeza byonna. Kulikayo nnyo taata. Ye taata ononsonyiwa kankubuuzeeyo akabuuzo. Eyo eriyo ku mmere mwalyanga ki? Naye muli bagumu abagenda mu butiti. Eyo gye mpulira nti empewo efuuweeta ng'ey'omuggundu. Ye taata nga kitalo nnyo okufiirwa bwe kutyo ewabinoga. Kubonaabona nnyo taata. Muwala byonna yabitubuulira. Naye nno ffe bakazi bo twafuuka dda balema, wabula lwa butatuuka emyoyo giri eyo. Omanyi naffe ewabinoga waffe nnyo." Oluvannyuma Perepeetwa yagendako mu ffumbiro, wabula teyabugumyayo na mbooge nga yakomyewo. N'addamu okubuddaabiriza abagenyi nti, "Musiibye mutya nno bassebo? Ko bbo bulungi mukadde, gw'osiibye otya nno nnyabo?" Ko ye nti, "Bulungi bannange, mukulike ekkubo, wabula nze temujja kundeka wano, ŋŋenda nammwe. Njagala n'okutuuka e Buzungu eyo. Nange lwakuba nnamukadde naye ntuukeyokko, nze ndinyumya ki?" Era omukulu yeeyongera okubeesabeesa abagenyi okutuusa omukolo gwonna lwe gwaggwa. Kyokka gwaggwa bulungi n'olunaku lw'embaga nga lwatuddwa. Bino byonna Pawulo teyabimanyaako n'akatono, era oluvannyuma bwe yabuuza munne Lukenge lwaki takyalabika, ye n'amweggyako nti, "Owa, nina ebizibu by'ekika, bintu bya Kiganda, naye nze kennyini nze nteekwa okubyekolerako." Ko Pawulo nti, "Mbadde ŋŋamba nti wambwa aludde." Yalinga omulaguzi. Lukenge yayongera nnyo okwewala Pawulo era n'asaba n'okuwummulako okumala ennaku 3. Olw'okubanga Pawulo ye yali omukulu, okusaba kuno kwayita gy'ali era munne teyamuliira mpinga. Kwayitamu bulungi. Ekiro ekimu Lukenge yaloota nga bamukutte ne TN era Pawulo ng'amugoba nga bw'akutte n'embazzi ate ng'amuweereddeko n'embwa, ate nga mu maaso gy'adduka eriyo abayizzi nga bakutte emiggo n'amafumu era nga bataayizzaayo n'ebitimba. Kaakati bwe yadduka yali agenda okutoola ekitimba bw'ati n'agwa wansi mu bunnyo obuwanvu ennyo. Era olwo nga bali butoola ne Pawulo, Lukenge n'akaaba nti, "Tonzita!" Awo we yazuukukira, naye yali atuuyana nnyo era nga n'obuliri bwonna butotobadde. Yatya nnyo era n'akankana. Yakwata ku kapeesa k'ettaala ng'eno obutangaavu bwe bugoba ekizikiza. Lukenge yalaba ekintu waggulu mu nsonda nga kidduka n'ekizikiza. Kyalinga akawondo. Yali akyewuunya ekyokukola. Yagenda okuwulira ng'oluggi lw'emiryango lwekaaka ate nga n'ennyumba eyuuguuma. Lukenge yava mu kitanda ne yeekukuma wansi waakyo n'amira omukka n'awuliriza. Ensi yonna yali nsirifu. Lukenge yawulira ebbugumo lingi nnyo, yina n'atandika okubugujja. Yagenda mu kinaabiro ne yeeyiwako amazzi amabisi. Yali ava mu kinaabiro n'aseerera n'agwa ekigwo ssemagwo, enkizi ye ne yeekaaka. Awo yavaawo ng'abendabenda. Yali yakatuuka ku kitanda, enkoko esooka n'ekookolima. Enkeera Lukenge obudde bwe bwakya yabukeereza nkokola n'abissaamu engatto. Yogayoga bwa Ssekikubo omugezigezi. Omugezigezi ono yatandika okutangaaza ebizibu bya mwami Lukenge mu gaalubindi ze, era ng'amaze okubisengejja yabuuza Lukenge nti, "Omusajja ono alinga mukwano gwo ate erudda muganda wo?"
akwesimbyemu gwe ndaba akubulanira ki? Mulimu tandi kibugagga oba ggwe lwakuba muganza eri bannammwe ye ngaakuli bukiika gwe tulaba engatta eyo gyetunudde ate ezza ensimbi. Kolukenge nti nange simanyi musajja kyanjagaza so simulinaako bbanja lyonna naye okuggyako abantu okulanga bannaabo obwemage. Ko Kalimagezi nti ate ono omukazi gwe ndaba. Kolukenge nti anti oyo gwannanga mbwayagala amunzijeko ate nga mbadde ngenda kumuwasa. Ko Kalimagezi nti bwe kubanga kwagala kuwugula mukazi wo ate nga ayagala kumala kukuttayo erimbi ye takwana babe. Kolukenge nti mukama wange leero nange abantu we bansoberera naye kati jajja omusajja oyo mmukole ntya okumweggyako kubanga singa kibadde kisoboka twandimuggyeewo bujja anti naye wuuyo talina kalungi kaatwagaliza baamugamba dda nti akukola obubi akwerabiza Katonda. Ko Kalimagezi nti musajja wattu teweeruma lulimi oyo nzijja kumukuggyirawo ate waliwo n'ekirala nyinza okukuwa eddagala ne tumusiriwaza ne kifuukira ddala kisirusiru sinakindi bakigobe ne ku mulimu. Gano amagezi Lukenge yagasiima. Ekikuba nsiko Kalimagezi yamusaba embuzi eyabitanga ne sseggwanga eya lujumba n'omusala gw'olubugo n'ettu ly'obutiko obubaala n'omutwalo gw'enswa entunda n'ensimbi eŋŋanda 11. Era Lukenge omusawo n'amuwa eddagala lya mirundi 3. Yamuwa ssekkoteka oyo nga waakusuula mu mulyango gwa Pawulo nga Lukenge bw'alaamiriza nti Pawulo nkukotese toddangayo n'otunula enjuba gy'eva wadde gy'egwa. N'amuwa emmumbwa eno yalimu buli ddagala lyonna. Yalimu olwala lw'empungu okusobozesa omulwadde okutaagulataagula abalabe be bonna. Yalimu kalandalugo okumusobozesa okulanda. Mbu yalimu n'olulimi lw'ensanafu. Emmumbu eno yali esirirwa ku mateeka. Amazzi g'okugisiriramu nga Lukenge ateekwa kugakimira mu ndeku ku luzzi ate ng'ali bwereere nga bwe yazaalibwa. Ng'esirwa mu mazzi gano ku lujjo lwa nsumbi ate ng'omulwadde amala ennaku 3 nga takutte muntu yenna mu ngalo. Eddagala eddala lyali liyitibwa kibutika. Kibutika ono kaali kaweke buweke ng'omulwadde ye kennyini yateekwa okukakwasa omulogo empozi ng'amukwata mu ngalo era nga bw'aba akamukwasa alaamiriza nti kibutika mu butike, kibutika mu butike, omulimu gubutike, amaka gabutike, eddogo libutike, bajjajja battu byonna mu bibutike bebbuti. Ate era nga bw'amala okukamukwasa ng'ateeka okumwewalira ddala si kulwa nga kibutika naye amubutikira. Era bwe gwali okumanya nga Lukenge yeewala Pawulo ne we yali yasengukawo. Ampuliriza eyo yebadde essula yaffe emmwanyi gye weesiga bw'etyo bwe yebadde mpaka omulundi omulala wetunadda n'essula yaffe endala edda ku eno agenekera atumaasa. Mubeere bulungi mweraba.